Kwaniza wano kwa SMX Media tuwa stories buli lunaku buli ssaawa mu entertainment industry. Atenga stories zaffe zibeera nnyimpi atenga tuzikonvertinga nga tetunaba kubeera nga tuzi uploadinga ku YouTube. Zireme kubeera nga zikutwalira nnyo data. Gwe nawe neevuma data mbu agenda nnyo bikoze bitya. Subscribing hano kwa SMX Media for stories zaffe tuzikonvertinga zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda nnyo. So Sheila Gashumba twasemba okumulaba ku bintu bikwatagana ne TV. Bulijjo tumulaba ku zi interviews za TV endala. Naye yasemba okubeera nga akolera TV wanene yakolera ko WBS we yavaawo WBS actually yate nabana kubeera nga evaawo n'agenda ku NTV ku NTV gye yavaayo mu kubeera nga avaayo yayatula ekyamambu babasasula msimaya mitwalo 5 50k yete zimana kukola bintu byalina kubeera nga akola nga tumanyi Sheila Gashumba ali socialite enviri zokazoka enjala zokazoka zakola buli kimu egye mitwalo 5 gye bali bamu ku NTV byalite gimumala bali bamu mitwalo 5 buli show lwakwa abantu abasinga balowooza mbu bali bamu emitwalo 5 buli mwezi naye buli show yakolanga bamuwanga emitwalo 5 kwati show yalingako yalinga erwaninga Monday to Friday eje emitwalo 25 buli week kati nayo kubisa mwe yola abe sente mekazi yali afuna naye yabagamba mbu emitwalo 5 tegimumala naye ache avaayo ku NTV okuvura abade tadanga mukola ku TV ndala nga yasigaza kubeera brand ambassador wayo kuku n'ebintu ebirala abamwetaaga okubeera nga marketing ebintu bya products zaabwe onako olwali Sheila Gashumba avuddeyo n'agamba azzeemu mu bintu bya TV actually Sheila Gashumba azze mu bintu bya TV lwakwaje tunabeera specific na TV kijagenda okubeera nga akolera however ngebe efaananyi mu birabye ku screen atugambye munera ye alimu kubeera nga akwasaganya na South Africa South Africa bali mukola ku production oba ya filming ngani yawe mbalabye bazungu mu South Africa wali abadugavu n'abazungu naye abazungu baba South Africa yagambe mu production jali mukwasaganya egenda ku TV tetunagitegeera short jagenda beranga airinga ko tetunagitegeera naye rode batanse dokweranga ba filming ebintu bibigendo bera ko yo TV jagenda okweranga hostingako kati tumanyo bakazannyo Siri oba just kubanga okusinzira mu yaba recordings area kitegeeza mbu show jagenda okubeera nga presentinga obanga hosting egenda bera recorded kati awo tetumanyi TV eri South Africa nga bifilmingira wano yabitwale South Africa TV eri wano mu gwanga lya Uganda nga just ya collaborating ne ba filmmakers okuva South Africa byonna tetunabeera nga tubitegeera bulungi nnyo kono Sheila Gashumba wala kye tusobodde otegeerako mbukira bikazzeemu mu bintu bya TV kati okumanya updates zonna na biki TV kijagenda okubeera nga akwasaganya Sheila Gashumba ngenda kusaba mbe subscribing hano ku SMX Media kwanga updates zo tubeera nazo naddala mu entertainment industry subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera nga wejjusa amanya ndobo sigadenze mu SMX I sign out.